omutima gwange twala yenkuwadde nga saddako lw'ebibi byange kubanga leero nekuumatebwe bukya enkya nga nterebuka ebyo bye bifuga obulamu bwange musane taata osiime. Buterevu tukomye oli ku 98 katonyeze 7 era ng'oli mu programu yonna enganzi muwanguzi tawanika. Mikwana abalungi tukyagenda maaso. Prosper Junior School bebatuusaako programu yaffe eno muwanguzi tawanika. Mikwana ge kaseera okujja ku bigere bya Kristo. Sinsonga obulamu butambula butya, sinsonga buyiseewa, sinsonga butambulidde mu bufere, naye Yesu akyasobola okubangazaawo obulamu omulabe Sitaani bwe yayigganya era bwe yatulugunya. Prosper Junior School and Boarding abatuusaako programu yaffe enganzi basangibwa wali Nabweru era mukwano bubanga oyagadde okuconnectinga nabo ennamba z'essimu eziri 0701978 435 ne 039296 930. Mukwana abo ojja kubasanga Prosper Junior School awo era nga mukwano ly'essomero erijjayo talanta z'abaana era endabirira n'enkuza y'abaana eba nnungi ddala, abasomesa batendeke ddala bamanyi ekyokukola mu bitabo n'enkwata y'abaana ku njogera mu mpisa na mu buli kimu kyonna kubanga omusingi guli ku musingi ogw'obwa Katonda ate era ng'ebibiina mu basomera environment y'abaana yeeyo mukwano naye wandyetaaza omwana wo ne yeegazaanyiza ate nga badde omu mother ne badde omu father balina omukwano omungi ddala ate era n'okutendeka omwana mu mpisa ez'abantu nga bwe bateekeddwa okutambuliramu. N'olwekyo bw'obanga ggwe wendyetaaze sinakwetaaga bwetaazi ayinza okuba ng'otidde ebisale by'essomero bali mu kuregisteringa oba bali mu kuwandiisa, tuukayo omukulu w'essomero ojja musangayo, headmaster ojja musangayo, mujja kuteeseganya, tosooka kutiitiira eno nga tunaba kumutwalayo omwana. Ate gwagamba nti omwana anaatambula atya, mukwana emmotoka weeziri omwana ezimujja ewaka ne zimuleeta ku ssomero ate ne zimuzaayo. Bwetyo ne bwe tugenda ne mu daycare abaana bakyali abato okuva eddala ku myezi 6 abasomesa weebali abo bongo omulimu gwabwe kufa ku baana abo okuviira abaddekeya ebyokuzanyisa ne baliira mu budde ne banaaba mu budde ne bazannyira mu budde. Kwegamba omuzadde ogenda okukomawo akawungeezi ddala ng'omwana wo afunye ekimala. So n'olwekyo teweekwasa ekyo obutagenda kukola omulembe gwaffe nga bw'ogulaba bwe gutambula, mutwaleyo bajja kubanga bamukwasaganya bulungi ddala. N'olwekyo tugenda kubanga tweyongera mu maaso, temwerabira naku z'omwezi zaakwosa nkya abaami tugenda kubeera n'olukuŋŋaana lwaffe ennaku z'omwezi nga 13 lwe Sande. Abaami mwenna, abakozi, abafumbo, yonna mu buli kitu kyonna kyonna kyogwamu tugenda kubeera n'akaseera ako akalungi ddala akagenda okuba nga katwala era nga katambuza mu maaso ddala. Milex Fashion Designing and Training Institute somero eriyigiriza okutunga n'okukola fashion z'engoye ez'enjawulo eri abato n'abakulu, abaami n'abakyala okuva ku senior 3 n'okweyongerayo. Ate naawe omukyala asigala ewaka, jangu mukwano oyigirizibwe obeeko ky'oteeka mu mutwe naddala ku mulembe gwaffe nga bw'ogutegeera kubanga ku Milex Fashion Designing and Training Institute basomesa okutunga uniforms, culture wear nga gomesi, mushanana, kiyindi n'ebirala, bridal wear nga changing dresses, flower girl dresses, gowns n'ebirala bingi nnyo. Ate mwe abakola intern ba students abakola intern mukwano nammwe mweyongereyo awo ku Milex bajja kubanga babakwasaganya bulungi nnyo. Bawandiisa abaana okuviira ddala kuba boarding n'abadde ng'ova wala balina bye basobola okuteeka era nga basangibwa ku Hoima Road opposite church ya Pastor Bugembe Nansana, oba zino ze nnamba z'essimu kw'osobola okubafunira. Mukwano wandiika eri 077880880 oba ku Walidi eya 0755523 au ku Milex Fashion Designing and Training Institute. Katugene maaso n'omuwanguzi waffe Mr. Juuko, Mr. Juuko Steven gwe tulina ye olwaleero. Ye taata. Amina musomba.
kakati musumba maama amaze okufuna visa emutwala mu America. Katonda atusaasidde abayisizaawo atuyisizaawo awo ye alinnya agenze. Kakati bwe yagenda mu America n'abeera mu America, kati jjukira andesse ne mwannyinaze anzirako asomera ku Taiba. Kati mwannyinaze amaze okusoma ku Taiba atandise okukola ku case clinic. Bw'atandika okukola ku case clinic olwo tuvudde mu bifulaati. Nga maama atandise awo okukolaakola bw'atuwayo kasente akatonotono, tuvudde mu bifulaati tugenze tutandise okubeera segukwawo wayo fulaati za moviti awo tutandise okubeera nga mbeera naye. Akati bwe njogera ne maama wa nga twogera ffenna tukoze tutya kati bannaye tutandika okuyiiya ani abaddako okufuna gundi visa okutambula okgenda. Neŋŋamba maama wange omanyi maama nga mumutuusiza yagenze era we essuubi likomawo mugamba obulamu bujja kukyuka. Emukaka kati nze engeri gye ndi mwana mulenzi nze njiyiyayiiya naye ono mwana muwala tusooke tukolere ku ono. Katonda n'atuyamba ebipapula bye ne tubitandika. Katonda yatuyambira ddala. Katonda era yatumanya nga tetunnamumanyana nnyo. Gwe pepa waka omutegeera. N'atuyamba ate ebyo kuba lumu waliwo incidence emu lumu nga maama atandise okugoba ku mpapula eri ezize. Bankubirako essimu n'entabuka. Ez'obutuuze. Bankubira ku embase. Ne mbatabukira kuba nalina okutabuka kubanga yadduka gwe mwami. Yadduka omwami eno omwami mukambwe ennyo kati alina okubeera yeeri. Nentabuka nembavumaavuma. Maama yagenda wagira kibiina kirala kya DP. Yagenda oba yawaayo kibiina ki naye nga yagenda ebibiina byawufu byebitaataganyizza amaka byebitaataganyizzamu. Omukyala adduka ntalo. Kati era balekayo enamba yange ate bankubira zinina okutabuka nentabuka awo mukazanya kati n'abagamba ate nina ne muwala wange gwe naleka mutugumbula. Olwo mwannyinaze Katonda n'atuyamba naye ye yaviira ddala wano nga bamuwadde n'obutuuze. Abazungu awo tebalengerawo. Kama atujja mu bifulaati bwatyo n'agenda ku embase ne bamuwa obutuuze bwa Amerika. Ne bamuwa obutuuze. Kaakati raba aba agenda okulinnya ennyonyi mugundi mu katabo ke kuba nasomamu nga bawandise this is not a visa, eno si visa. Ona migrating, ona ava mu nsi eno agenda mu nsi eyo. Kati jjukira ennyonyi gye yali alina okulinnya, ennyonyi gye yali alina okulinnya ng'erina muyisa e Netherland. Atuuka alinnye mbatwala ku airport. Olwo by then brother wange yali avuddeyo e London ng'akomyewo ko wano. Batuuka okgenda amugamba omanyi tulinnye ffenna ennyonyi y'emu British Airways tugende gwenze ondeke Heathrow nze gwe weeyongereyo. Batuuka ku airport mbavuga mbatwala ku airport. Batuukawo bamugamba mwannyinaze ate tusobola kulinnya British Airways tojja kugirinnya. Engeri oyo muganda wange musajja mukambwe nnyo n'abatabukira ate ye mutuuza alina akatabo kamyufu n'abatabukira n'abagamba nga mugaana muti abavumyevumye awo ono bamugaanidde ddala mukomezzaawo wano. Ate jjukire yasasudde dda tiketi ya British Airways. Awo wona mbitegedde tuli wano kuba ewaffe famire yona tewali yali alinnyeku ng'ekika tewali yali alinnye ku nnyonyi kati awo birwanaawo wona naye nga tetubimanyi. Naye Mukama n'ansaasira ne mungamba omukadde omanyi tukole tutyo oba zino ssente kuba British Airways yatugamba ssente ngenda zibaddiza mu myezi 2. Ne mugamba omukadde tunoonye oba twewola ono omwana ave wano kuba jagenda okuva wano kuba kakati boyfriend bujja kuwulira mbu yafunye obutuuze mu America ajja kujja na lubuto bumulemese. Alinnye ave wano. Ebigwe by'abasajja ng'obitegeera. Ate byenabeerangamu. Byenabeerangamu ng'ate nnywa omwenge bugaalo
obwongo bwonna obutegeera bitegeera bulungi nnyo gyebapangapangamu obwana abawala kakati nga waliwo omulenzi ne bwaba abadde ne ka boyfriend n'awulira nti yafunye obutuuze mu America natayagala oyo kumuwa lubuto genda nalwo nazaalirayo omwana we nemugamba onaave wano oba tukola tutya oba tutya onaave wano Mukama n'atusaasira oyo naye n'agenda n'akikutula ebimu babyenenya nga batuuse ntandika okutambulira awo kakati bo bamaze okgenda nze wendi wano olwo nembeera mu mbeera eyo brother wange n'amaliriza naddayo e London nembeera awo kati bwe yagenderayo omwanyinaye twali tubeera ffenna tufunye awo ku fulaati esseguku bwe tubeera nze naye kati ngisigaddemu nzekka awo kitegeera ku fulaati awo osigaddewo nolyoka ekyekola nembeera awo ku fulaati awo sente zijja baba bazikuweereza abebweru ate kakati maama ayinza okuleka mutabani we aba azikuweereza kuba bamugambanga nagamba oyo muveeko kuba nze nabonaabona nnyo ne maama wange tulina embeera gye twayitamu nga tayinza kundekerera naye nga sente simanyi kugamba nga zijja entonotono olwo tulina byotandika kukola eno byemutandika okukola era ebyo byaku street bwe bityo nze nga sibibeerako ebyo bwe bityo ebyokukola ennyo ebyokuddaawo obeeko amayumba g'ogula obeeko amataka g'ogula obeeko bizinesi zoteekawo kakati mama wange bagendanga ne bamugamba nga abantu bamukubira oli mutabani oyo mutamiivu nga tewali ayinza kuneesigisa ssente bakuwaako ntonotono zinakubeezaawo kulya ne bakuwa eza renti ate notaziwaayo nozikozesa era nabo bantabukirako awo mu nnyumba nabo naddukawo buddusi naddukawo nalekamu kateni nendekamu kateni nentebe buli nnyo nalinamu nze edda nabeeranga sibeera na kitanda nga mbeera namufaliso gwokka wansi anti ogonzingako obuzinzi mbanga ateeka ebintu mu motoka kati fridge nagifulumya wetwasulanga waaliwo asikaali nangamba ate fridge nemugamba yafudde njitwala gikanika nenjiteeka mu kamotoka kati bwe nagiteeka kati nenzireka mu kiraga omuntu mwali kumbe nzituse nga renti naye antabukidde sente baazimpa naye nzirya buli nzinywa bunywi nenywa omwenge awo ku segukwawo ku biici nga oddugaza ne bano n'obaddugaliza nze bantumbako amannya awo nga bampita kakadde ng'okunywa obunywi miliyoni ya sente ngaesigirabamu nenywa omwenge awo nentambuliramu obwo obulamu bwe butyo naye kakati lwali lumu nendaba kakati abantu bonna nentandika okukolaakola awo katonda nanyamba nentandika okukolaakola nena mikwano gyange netuyingiramu ebyo bya property nentandika okukolaakola ate nga nina abantu bangi ebweru nga baŋŋamba tunoonyeze kino nekino nekino nentandika obikola bwentyo mpolampola bo nga tozirya nga sizirya andi nga bajja ne beesasuye ebintu byabwe naye nga nteekamu enjawulo nga nteekamu enjawulo nentandika obbikolaakola naye era nga bayinza okuŋŋamba genda mu land ono olaba ettaka lino nga bampeereza akasente ebintu byange nga tebibeera birambulukufu ne bagenda ne batandika okunkyawa bwe batyo mpolampola akasente bakaweereza kukola kino gonoyongeramu ne batandika okugenda nga bankyawa mpolampola ate awo kikwongeddeko awo naye lwali lumu nentuula neneebuulirira nze neebuulirira nentuula neneebuulirira neŋŋamba naye kakati n'amalako ng'enjiri njiwuliriza ku rediyo ngamba balokola ebyo bintu byakulimba nabo bannaye nentuula lumu neneebuulirira neŋŋamba naye kakati kino kankirekeraawo naye nga sisobola nga ngezaako nnyo mu magezi gange nga tebisoboka mu maanyi gange katonda nansaasira kakati musoma kyesaakugiddeyo bazadde bange bwe babeeranga mu bukatuliki lwakuba balowooza nga tetwabirabanga nga baleeta abasawo abo abasamiza abo abalogo
nga babaleeta awaka nga balowooza tetubimanyi naye nze nga mbiraba naye ndaba oli naddala nga bazimba ezo ennyumba zinagambye enkoko ne basala enkoko kati nga nze ndi mutamiivu saagala byakusaba neŋŋamba kati nkoze ntya nentandika embeera eyo mpola mpola nentandika okugenda mu lankyawa nentandika okugenda eyo okutandika okusaba naye nga sisaba nno byebuziba. Obulamu bwo wayo nga tunabagendawo mu kusaba wabutunuulira n'olaba nga bwe busigala nga butambulira mu mbeera bwetyo nali ngenda kufa kuba nali nfunyeeko ku abo abakyala be natambulirangamu nafunako omuwala omu omuwala ate ng'ayagala nnyo ebyo ebyobusamize yantwalako n'eyo emubende eyo waaliyo omulogo eyo ng'abyagala nnyo kuba omuwala oyo yali yazaala mu muzungu kati ng'omwana alina ebintu ebitera omukubaakuba kati n'atandika ebintu ebyo ngalinga ng'aliko empewo ebintu ebyo ng'abyagala nnyo kati ate ng'omwana we anjagala nnyo omwana we nga mpita ddadi kati ate nga nze sibyagala nnyo tutambulira mu bulamu obwo bwe butyo n'atambuza ku musawo ono ku musawo oli bwe batuwa obuti otwala enkoko eno emubende eyo nno munda eyo ate gwe otwala zaaki gwe atalina kizibu ate kakati mbeera naye amanyi emirimu gyenkola gya ku street nina okgenda nange neesalira amagezi konvinsingitanga ofuna olulimi olwo olwogera n'omuntu n'akkiriza naye ekyo kitundiyiremu naawe kitubuulire kubanga tulina engeri gye twebuuza netugana naye abafere bano ajja n'akufera omuntu ng'alina amagezi ng'ategeera bulungi naye bw'amala omufera n'abuuza obwongo ne bubanga obubikkuka obubikkusi kyogamba bamanyi okugendako eyo ne babawa ne babasala eddagala ku lulimi butiititi obwo bamanyi kubanga waliwo omufere omu gwe nakwatagana naye nga naye ayagala nnyo ebintu ebyo ng'atutwala eyo ebusaabala eyo ng'abyagala nnyo ebintu ebyo nga ye alina ebintu ebyo simanyi tutwale omuzigo simanyi tukole biki kati bajjajja bajja tukolako tugende naye nga byetubeera nga tulimba omufere era banneŋŋamba nyaba omufere ye muntu asobola okukulimba n'akuyingiza ddiivu n'ogirabira ddala nga ntuufu ng'efuna kuba twakolanga ddiiru ezo nga tuziyingiza abantu agenda okwekanga nga muzitutte waliwo olumu bwe twakola gabanawe obufere waliwo olumu bwe twakola ddiiru waliwo ekintu bakiyitanga parabeni lwebityo nga biringa nga simanyi eddagala lya mbalaasi nga tulina engeri gye tubikolamu n'okubira oli essimu kakati ng'oli afuna nga bwe naafuna ennamba yo nenjiwa omuntu nakukubira ng'akumanyi nemuwa hisitole yo yonna yonna n'agamba nze gundi ne gundi nkumanyi twasomera wano bwetu ne bwetuti nina ebintu bino kuba waliwo ekintu kyetwakolanga nga tukwata nga bateekamu omanyi kubanga okuteekamu ssente oli n'agenda katugambe kuba parabeni balikozesanga mu ddagala lya mbalaasi eddagala lya mbalaasi suduuli alyetaaga kati ng'oli agenda n'agula wali ekicupa ky'eddagala lino erya bulijjo bw'amala oligula aligula siinyinga 50,000 kakati nze bwe nkukubira n'enkugamba nenkusetingako ate omuntu omulala saagala nnyo binnyonnyola abantu amabayinza bikola kakati oli bwajja okukugira ate bw'aba akusasula okigulako gwe n'ogenda n'okigulayo eri ye bw'aba agenda okigulayo bw'aba wajja okigulako n'akwongezaamu ssente n'olowooza mbu kivaamu ssente nnyingi kakati yakiguze 5 yakiguze 5 wakigulako emitwalo 5 kakati laba oli yakutandika ebintu ebyo nagamba nina omuntu ayagala ebintu nga 50 oba 2 n'ogenda n'ogula ebintu ate jjukira gwe tomanyi gye biri olina kukubira oli obigule ku oli jjukira guza ebintu ebitaliiyo ne babikuteekamu ssente gwe n'okwata ssente n'obigulayo eri jjukira bali eri bagabana bw'omala obigula omaze obbawa ssente olina ebintu byo nonoonya abigula taliiyo
bwe bulamu asunyeko katono kubanga ate tujja byogerera wano waliwo abantu abayinza okugenda ate ne bafuna omwaganyo okukola ekyo kyabadde tamanyi abantu balina okwesabira omuntu bajja nga amala gakusula mu ddirudi aba ne convincing tanga konteinayo giino bagireese ku kisaawe jangu okiriyalinge tugende mu maaso nentambulira mu bulamu obwo musumba bwe butyo obwo kakati brother wange oli agenda atuuka ekiseera akomawo e Uganda atuuka akomawo e Uganda by then maze okudduka mu fulaati nzize ekitende nfunyewo atawo ennyumba endala ekitende wali tuddeyo wali wadde watuuse wali ng'otandisa okwebuulirira bw'oba mu fulaati otandika okwebuulirira awo naye sinaba nnyo okwebuulirira kakati muganda wange oyo bwe yakomawo musumba kano kankajjeyo bwe yakomawo naŋŋamba omanyi mperekerako Mombasa tuleete emmotoka tuleete yali alina ebintu bye byatisse ng'agamba ebungereza nvuddeyo njaga kutandika kubeerera ddala Uganda tuleete emmotoka yali aleese Range Rover kakati nengenda ne tuvuga ffenna nenvuga Range Rover nengireeta e Kampala ate awo nabo nekitabuka anti bwe emmotoka omanyi abavubuka kuba oli simulokole naye ne tutandika okunywa omwenge naye mu Range Rover nga nzirugavu nga tubeera muli ne tuteekako shades ne twesibiramu ne tutambula kifo ku kifo mu tawuni muno ate nga terimu tinti naye kwegamba ng'ate tufaanagana era nga wamulabyeko musumba tufaanaganira ddala ng'era bagimanyi nnyo e Kampala nga baga bali abavubuka babiri ababeera mu Range Rover eya black naye nga ne tunywa omwenge kakati agenda okujja anzija mu nnyumba yange gye nali mpangisizza aŋŋamba omanyi jangu tubeere ffenna yali apangisizza fulaati ngenda kukomyawo amiina musumba